Mufumbiro embeera sinungi okutwaliza wamu embeera ya muganda ffe Alex Waiswa Mufumbiro sinungi okutwaliza wamu kubanga betwalowooza nti bannaffe betwalowooza ne tubaaniriza ne tubawa okulaba nti batukulembera ne babawa ebifo eby'amaanyi ne babawa obugombe munange ne beeyagala essaawa zino baagala kumalawo bulamu ate bw'abo ababateeka mu bifo era nga Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga bwe mwakitegeddeko olunaku lw'eggulo abaseddekezi basedduvu buto abakulembeddwa omumpembe Mathias Mpuuga babadde bamunonye era nga missioni yabadde nnene okulaba nti Waiswa Mufumbiro bamuleka mufu okulaba nti Waiswa Mufumbiro bamuleka ng'embuyagazi baadi bagamuleka ng'embuyagazi ku nta naye ne basanga mulongo munne Kato Kenneth gwe bakoze byonna bye mwalabye naye amawulire agaliwo kati genjagala obbanja amutambuze video kubanga bano abasajja bo basaaga omukulu Mathias Mpuuga n'akabondoke lwaki embeera eno weeri era nsaba video eno muntagingira abantu bano wammanga kubanga bino bye tulimu si bya kusaaga video eno nkimanyi bulungi mukulu Mpuuga mwagipureyinze ne Anita Amongi n'akabondo kammwe okulaba nti Mathias Mpuuga Waiswa mumutta yeno video eyagala okussa Waiswa Mufumbiro era nga ngenda kubawa ne information yo nawuliriza bulungi njawulize video eno eyagala okussa Waiswa Mufumbiro video eno yakoleddwa ku lunaku lwabadde lwa Easter Monday ng'ali wa Honorable Zaake mu bitundu eby'Emityana olw'embulira uliriza bulungi gyotambuza video kakati bino Mathias Mpuuga n'akabondoko byokola katolwa video egenda kubeera nzibu nzizemba gambe ebigambo ebyenjawulo nga temwagala kuwulira nzizemba wa message ey'enjawulo ku basajja abo nga mwebuzaabuza abamu nga babawo obusente abamu nga babaagala abamu nga muli awo temwagala kutegeera bye tubagamba naye ffe twabasajja abo twabalabirawo ne tubabuulira nti abasajja bali bwe bati naye nga abamu temwagala kuwulira
kati video yonna ko lwalere genda kwabya buli kimu nabo bonna akabondo ensi egenda kategeera kubanga bino bye tulimu si bya kusaaga bino bye tulimu si katemba abaana bazze battibwa abaana bazze baweebwayo Mpuuga n'aleeta Muhoozi project n'ayagala giyingiza mu kibiina n'akabondo ke ng'abamu temwagala byogera ne tujja ne tubalabula ne muga katongole mwana gwe va ku bukulembeze naye nga ffe tubirabye ne tubagamba omusajja yatulemesa okuyingira entebe mu ntebe ne tubagamba omusajja akukuta n'abasajja nga temwagala biwulira kati kansooke mbalage kino oba temwakiraba kati njambalage nakyogerako ne mbagamba omusajja ono Muhoozi project agirimu kati wulira olwe mugenda kutya ensi wulira Karungi akozesa bubonero okuvunulira abalina okusomoza mu kuwulira agolina ku lwaliro katukatandikira wano erunja akulira olindako ddoboozi nga liri wansi njagala ngenda kwabya abasajja bano taginga Seggona taginga n'akabondo kaabwe aka Muhoozi project bonna bino bye tulimu si katemba wuliriza bulungi etandise eti wulira Mpuuga olwaleero akyalidde ku kitebe kya Salt Media asiimye nnyo emirimu n'obuweereza obwa Salt Media era wanaakulembeddwamu Mufumbiro Alayidde n'alambula emirimu egikolebwa wano. Essanyu n'ekitiibwa bibuutikidde abakozi n'abakulu ku kitebe kya Salt Media akulira oludda oluvuganya gavumenti era nga mubaka owa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba ne ttiimu ye mu butongole bwe batukyaliddeko olwaleero zibadde ziwera ssaawa 3 ez'okumakya mu kitiibwa n'obugombe wakati mu bukuumi obw'amaanyi abagenyi ne bayingirawo ku kitebe kyaffe. Ono yaniriziddwa Ssenkulu wa Salt Media era Omusumba Rosias Bujingo, General Manager wa Salt Media Charles James Senkubuge n'akulira abakozi ku Salt Media Stephen Lumu n'abakozi abalala mu nkola egoberedde nnyo okutangira COVID-19. Ono butereevu ayaniriziddwa mu studio za Salt TV amatiribona Apollo Tusime gy'abadde yamulinze dda okutangaaza ku mpeereza n'entambula y'emirimu gya woofiisi ye. Kyazizza leader of opposition in parliament kulira oludda oluvuganya gavumenti in parliament honorable uliriza va mu kusaaga Mpuuga ate nga embaka wa parliament ow'ekifo ekya Nnyendo Mukumbe division. Ku ssaawa 4 mu butongole Omusumba Bujingo amukulembeddemu okutwalibwa mu kifo ekibadde kitegekeddwa mu ngeri ya ssaayansi n'ayongera okwanirizibwa mu kifo mu butongole. Omusumba Rosias Bujingo asimye omubaka ono okusalawo okukyalira Salt Media kubanga bwe gubadde omulundi ogusoose mu byafaayo abakulira oludda oluvuganya gavumenti. Njamuwulirize ono gyendi mu bbalaga Rosias Bujingo wa Muhoozi project ebbanga lyonna TV ye radio ye agimala avuma Bobi Wine yagimala avuma Nuupu avuma Revolution avola abasibe akola buli kimu. Ono Mathias Mpuuga n'akabondoke bo mu radio zonna ne Joyce baagala bagenda wa Bujingo ebyo temwabiraba era nga muli eyo musanuukiriza wa kitiibwa ate biki nga ffe tubibalaga nga tubalaga who is he era gwe weebuuze Bujingo ku byakoze byonna omukulu ono n'agenda n'amukyalira era n'abibalaga ne babaloga obwongo nga temwagala bbira bawulira. Ayitiddemu abagenyi ebimu ku byafaayo by'emikutu gya Salt FM ne Salt TV n'amaanyi geetadde mu kisaawe ky'ebyempuliziganya mu myaka emitono gye baakamala ku mayengo g'ebyempuliziganya. Tulina radios 6 mpulidde munnabuddu munnange nga nfunana nti Masaka gye tuzaalibwa ne tutakoleyo kintu kyonna naye Masaka yafuna crash ya frequency nti eva embalala ebatuukako eri paafu n'eva emubende ebatuukako n'ekikumu naye ebatuukako erayo etema bweti mu bukakkata omwo mwonna yesinga n'okuwulirwa ngeri very clear naye tulina ebbanja ku mutima gwaffe ery'okuteeka station newankubadde nga bawulira tuteeka okuteeka station e Masaka. General Manager era nga yakulira ebiweerezebwa ku awo Mpuuga yali akyadde ku Salt Media kati mission eyagala okutta Waiswa Mufumbiro njagala awulirize bulungi
Waiswa tolowooza nti gwe wekka olukwe lw'okujjawo ate lunene. Bino nze mbyogera ne chairman Nyanzi Namulabula ne mugamba mission ey'okubajjawo nnene ate nga nzimbe bulungi. Temulowooza nti bye mwalabye bajjeno mbujjeno Kigundu afiiridde mu kinaabiro amasannyalaze gamukubye. Olowooza kinaabiro kye kibeeramu amasannyalaze? Olowooza kinaabiro kye kibeeramu amasannyalaze? Eyenfa ne waffejja kubanga kino ekintu mwawulidde jeno simaakano biki kubanga muwozi bamuleeta ku kirininga kirininga jeno yafiiridde mu kinaabiro mbw amasannyalaze gamukubye. Kati ewaffe kino kibadde abamu temunnakitegeera. Kyasookera kuba Anthony Wameri. Bawameri ne baliibwa ne bagenda. Kati njagala owulirize vidiyo ey'olwaleero. Mpuuga yalabye ebyo byonna biri bityo. Ekintu kimutuddemu. Ekifo akyagala simanyendo mukungwe. Bye bino ebigambo bye baayogedde nga batuuse Emmengo mbabuulire ne munne akali amaggwa n'akabondo era Mpuuga njaga kukulabula wasibisizza omukyalo ono Nannungi. Kintu ekyo waali kyesonyiye omukyala abakwesimbyeko otandise kubasiba. Omuwala olw'okuba akwesimbyeko mutadde mu kkomera. Okwo kutya kwaki omuwala akwesimbyeko mission yonna mugambye mutaddeko ebisango smartphone nenga mission yeri etya abalamuzi wabasasudde ssente. Abalamuzi omuwala osiba waki abalamuzi yabawadde ssente. Omuwala bamuteekako emisango gya forgery n'omulala agenda okwesimba kwa bedi bwanika bamuyita Sempijja Tone ne babateeka mu kkomera babakutte bava mu kanso. Bwe bamaze obbakwata ne babatwala kati bapulaninga obbakonvictinga kubanga wano mu Uganda kasita bakonvictinga oba tosobola kwesimba oyuno omuwala yasibiddwa laba. Bino byabufuzi era bijja kuggwa. Buli muntu ali mu kino akipanga okututuusa ku kino kooti y'abantu ejja mulamula. Ne bw'obaani kooti y'abantu ejja kubamanyi. Tubamanyi abantu abasinga tubamanyi era tetugenda buugira naye abantu ensi bamanyi. Byabufuzi, this is all about politics. Bino byabufuzi. Baludde nga baplotinga olukwe luno baali balungamba dda abamu ku mikwano gyange nga bambuulira babaludde nga babipulaninga ate ekitulumya emitima nti ate betulowooza tetubadde nabo ku ludda olunyigirizibwa be bali mabega wa bino byonna naye ensi ejja balamula ate abantu tebagenda kukulembera abantu kifuba tebajja kwekukaatika ku bannamasaka kifuba. Omuwala bamutadde mu kkomera njagala muwulirize bulungi ebintu bino kubanga ensonga zisusse ogw'omulamuzi ate nga mukulu Mathias Mpuuga n'akabondoke byonna babimanyi bulungi. Omuwala yuyo bamutadde mu kkomera Nannungi era Nannungi okumuteeka mu kkomera yamala kwogera bigambo bino. Bw'amala obyogera kuba atadde ku Mathias Mpuuga akazito n'oyo Sempijja Tone n'ateeka akazito kwa bedi bwannika ne baga engeri gye tukwatagana ne gavumenti katubakwate. Omuwala yayogera ebigambo bino wulira. Kukuba muze ekyo kyakuyiga n'andemu nti oba abakiringa ekyawawaze eggwanga era waliwo n'abagamba agumalala abavubuka balina malala nedda eno challenge ebali mu maaso mwe bakazi baffe it is a challenge ebyabalemu obwedda bansiba masuuti banfuuwa luzungu ne mulyoka omukuba badde alukapita wano ng'abinyonyola byonna we yeetolola era kiri mu mateeka ate biri mu mateeka obwedda abinyonyola ekiri mu mateeka ate agamba sente teyabbi Ulaga commission bone bagaba wali
Omuwala yamusibye era n'amuteeka mu kkomera. Bw'amala omuteeka mu kkomera njagala muwulirize bulungi ebigambo bino kubanga message y'olwayo ngenda bbeera mukambwemu nga bwe ntera obbagamba bino si byakusaaga bino si muzanyo. Byebyo nno omukulu Mpuuga yafuukidde ddala ensolo enkambwe. Takyayagala muntu amwogerako ate tayagala muntu ayimirira mu kkubo lye. Yajja nga opposition ng'alwanyisa mwami Museveni ali mu buyinza. Olwaleero akulaga nti kati alwanyisa opposition eriwo ayagala kunyweza kintu kye naye. Alabika nti alina ebigendererwa by'okwesimbawo ku bwa pulezidenti. Kyova olaba ng'agamba nti ye Masaka yagiserako dda yiye kati agezaako kwezimba mu bitundu by'eggwanga ebirala naye bamutegeere. Bw'atyo asazeewo okusibisa abannakibiina ky'NUP abamwogeddeko. Omu kansala nti olw'okuba dda yavumirira ebikyamu byakola ate n'omulala chairperson nti olw'okuba yavuddeyo n'agamba nti 2026 agenda kwesimba Nnyendo Mukungwe nga MP waabwe. Yagambye abo abakuba ekijji tebazanyira mu kkubo lye. Akulaga nti ye azimbye obwakabaka bwe n'antagambwako. Simanyi oba wanaagenderamu okkowa eryo anaaba agula Buganzimba Uganda oba anaaba asiga bukyayi kubanga bangi balina obusungu bwabwe ku mitima olw'okulya nga yeerowoozaako yekka n'alya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ate kati agasseeko okukwata abantu abo baggalira mu makomera. Agasseeko okulumba deputy spokesperson bamukoleko obulabe. Kati simanyi nti ekifaananyi kyasikamba kyekyo ye kye yagenderedde okubeera nti kyayagala okutambuliramu ate yeegulira obuganzi bw'anoonya Bannayuganda. Ubwo yali ava Busiro nga bamuyita Samson Babimululu Kisekka. Omulala yava mu Kumunya n'abaŋŋambukira e Busujju bamuyitanga Abukakyama Mayanja. Omulala yali w'Ekyaddono nga bamuyita Saamu Kaliganjuba. Omulala yali w'Ebugerere nga bamuyita Saamu Ssebagereka. Omulala yali w'Ebutambala nga bamuyita Abe Kafumbe Mukasa. Bwe mba atandise okukumenyera amannya g'abantu abo nnyinza okusiibawo. Abantu abo baali mu muli era baakifaananyi ekirabika era ekirabika. Nga bw'oyambuka engoye wali abasajja bamaati aleka. Ab'omulembe ogwaddako baalina abasajja nga Bomala Atuko, Kukule Paaki n'abalala. Ng'abo bwe boogera ku nsonga abataka baddayo ne bagiteesaako ne bagamba nti eddoboozi lyaffe livuddeyo. Saba Katonda akuwa ekisa mu mulembe guno. Oddemu okuzimba eggi erifaananako bwe lityo. Otandikira ku abo kukolera. Olw'okuba naffe ebyanga byaffe kisemberedde egyo egyamu. Babayitanga abasajja abakadde naye nga bali mu myaka 4. Naye abo bo tebabba sigona. Abo tebabba tebalya ssente ya muli wa musolo mwe kye muli mu kkola. Era njagala owulirize ebigambo bino. Omanyi mwefuula abasajja mmwe nti temuwuliriza. Njamuwulirize Bannayuganda kye babagamba. Kati message eno wulira Munnayuganda ono kyagamba. Wulira. Mpuuga agamba tebamuwa kitiibwa mu Nuupu. Mpuuga wa malala. Mpuuga yeemanyi. Mpuuga yeematira. Ye ekibiina kiyisa sibadde kiki. Oba Nuupu mbyako ye ekibiina. Mpuuga oyo nga yakoze ekibiina ayinza n'okkuba abantu b'emiggo. Mpuuga tamanyiirwa. Mpuuga oyo mulaba yeekwese mu Mmengo ne tamanyiirwa. Nkubuulira amazima sikupika ndadde sikupika ge mazima gwenjogerako mumanyi Mpuuga muzibu muntu mwewulize muntu wakwepanka muntu wakweraga muntu wakola kutya mumanyi gwenjogerako mumanyi. Mpuuga mwewulize mudigize mutyakaze wakwematira naye atukolere ku kibiina ekiti yesaawa sikupika. Waliwo n'ebyamugwako e Masaka ng'anyonya akalulu twabimanyako. Mpuuga si ekibiina kya Nuupu kyabadde kiki.
bwelaba Mpuuga ayinza okwewanyira mu w'ekitiibwa n'abanga yasoose okubeera ow'ekitiibwa ayinza ani akuwalana olw'ekitiibwa kyo oza atugambe nti gavumenti ye muwaga abantu baffe balekerawo baweza Museveni atulemeddeko nabo batulemeddeko kati mu Uganda tulinawo Museveni paati 1 ne Museveni paati 2 paati 2 yaliwa be bano ba Mpuuga ono kabasene kabansenere omuvubuka omuto kabasene mu Uganda tetujja kuzimba byabufuzi nga tugoba Museveni paati 1 ate nga tuzaba Museveni paati 2 ono Bobi Wine ng'agoba Mpuuga abantu basibawo n'abakazi Bobi Wine tasobola kugoba Mpuuga ffe twabimanya bibulako na mwaka mulamba era Mpuuga mulijo mubimanya nti agenda mugoba ku bwalo abantu ne basibawo Masaka y'amaanyi nnyo Masaka ejjudde bakatuliki Bobi Wine tasobola kugoba Mpuuga abakatuliki anaabaddawa Masaka ffe twabimanya wabukya buli mwaka mulamba nti Mpuuga ne bwajjamu empale mugobe abo abaana balina n'emmoto olindako balina n'emmoto Bobi Wine tasobya Bobi Wine taddibwamu ekyo kyo kituufu tasobya saagala kiteesebwe nako wuliriza bulungi abo mwanyina zirita kalungi endagaano yaffe esinakulaba kaakati mukulu Mathias Mpuuga n'akabinja ke akalumbye Waiswa Mufumbiro wendaga manyi bano babadde balowooza tuli basiru tetutegeera kati njagala ensi ekutegeere ne by'obadde okola n'abamu bwe wapalayedinga mission eyalumba Dr. Besigye ku CBS Abedi Bwanika gwe yagikulembera ne Mathias Mpuuga. I repeat, mission erumba Dr. Besigye ku CBS kati njagala ensi bategeere era n'ebimu ebyakolebwa ekalangala njagala ensi ekumanye musajja gwe lwogenda okutegeera nti bino si byakusaaga sooka olabe wano kati nsoka omukulu ono kasooka ayogera message eno olumala mbawulira ekijjo omanyi kinyaga bitono nakola vidiyo wano nga mbabuulira ku muvubuka Ibula Muteesasiro w'omu kibuga Masaka eyankubira essimu nga ntiisatiisa nga bwenja okufuna obuzibu singa siva ku nsonga za Honorable Mpuuga. Abantu bangi mu comment section bansaba ekifaananyi kya Ibula wabula nagaana okupostinga ekifaananyi kye kuba yali muntu gwe mmanyi obulungi gwe nali saagalira kusiikuulira fitina wabula olw'okuba abalenzi bano beemanyi eryanyi engeri gye babeera bo n'omubaka beemanyi nti bo baakasajja fuba tebaakoma okwo bazze batiisatiisa abantu bangi ensobi gye bakoze olwaleero babadde mu lugendo nga bava e Masaka bagenda e Kampala okuwerekerako Honorable Mpuuga e Mengo okugula emijoozi gy'emisinde basanze kato muganda wa Honorable Waiswa Mufumbiro nga bamuyita Mufumbiro ne bamusalako bubi nnyo mu makanzu gaabwe ge babadde bambadde nga bagenda Mengo ne bamuweereza ebigambo ebisongovu omu ku babaddewo abagambye nti ono si Waiswa ono kato muli ku muntu mukyamu ndowooza y'ensonga lwaki awonye n'okukubibwa Ibula nakugamba ojja kwokya omaze oyokezza nze wantiisatiisa ng'omanyina bulungi omanyi wenkolera omanyi buli kimu ekinkwatako n'ontiisatiisa ne ndowooza ogenda bikomya ku nze naye nakugamba nti tolina kyoli tolina gw'ogenda kutiisatiisa oba ojjukira ebigambo bye nagamba ku ssimu era nakuggyako ng'ebivumo gy'omperekereza bingi nga tonganya na kubaako kyenjogera ne nkuggyako era mu vidiyo gye nakola nakkonako katini naye olw'okuba wali muntu gwe mmanyi ne nkuvaako naye gwe tewamanya nti ennaku z'omubbi zibaaga osanzeeyo agatiisibwatiisibwa ali ku levo ennene okusinga ffe era yo olumwegezezzaamu kamera zibaddewo oba gwe wazitaddewo ng'omanyi ogenda kulabisa kati ky'oba omanya zikuwokezza ensi yonna ekutegedde mwe mwalowooza
nti ffe okwogera ku nsonga zino twava mu bbanga kati njagala nkuterewo ekifaananyi kino baakitukuba mu 2011 mu kifaananyi ekyo bw'oba weetegereza akalenzi akasembyeri akambadde essaati eya green oyo yenze nali muvubuka muto nga ndi mu vaaka ya senior 6 nagenda okuyingira Masaka natuukira mbudde bwa campaign era nali mu kalulu ka Honorable Mpuuga nyiza n'okuba nga nakusooka omumanya ng'akalulu ako akambuleta tewakaliimu naye nze omwana omuto nze gw'olengera mu kasaati ako akakiragala era nziridde ye Honorable Mpuuga ng'akotta omuzindaalo awo we twali bw'oba osobola omubuuza ajja kukubuulira nti ku mukolo ogwo nze namwaniriza era nze namuwa ne microphone kwe yayogerera owookusatu gw'olengera mu kifaananyi kino ye chairman Muwanga ow'omunnakayiba oyo omusajja omunene gw'olaba ow'okunona asembe eno bamuyita Kizito Steven yalina edduuka mu nnakayiba lye baayitanga za Zokiz kati mmwe mujja nga mutubuukira nga mulowooza bye twogerako situbimanyi oba tuguddemu bigwe naye nga twogera ku bye tutegeera nali mulenzi muto naye nga ngoberera era mu vaaka yange eya senior 6 2011 nali nnyingidde akalulu ka Mpuuga okukanoonya mu nnyendo kati gwe ssebo mwe bakasajja ffuba omaze n'oyokya ensi neekutegeera nga nze gw'omanyi sinze enzijeyo n'ebifaananyi byo wabula empisa zammwe ensiiwuufu nga ze zikwolese mugamba NUP erimu bavuma NUP erimu abavubuka ab'effujjo NUP situlina mpisa kati ali atalina mpisa omaze okkunama tosuubira kkunama mulala n'abalala bangi ababeetoolodde be sijja kwogerako kubanza omuntu atalina kyankoze simwogerako nawe wadde wantiisatiisa naye nakwogerako kati nenkuvaako paka lw'okunamye Ibula omuzungu agamba play Ibula yoyo Mutesaasire yalumbye video ngitandikire wa njaka ngende ku Joyce Baagala nkimanyi mweyagala ne Mathias Mpuuga era muli mulaavu mukulu mukyala Joyce Baagala nkulamusizzaako ensonga zino ozooze balama era omukulu ono omwami wo Mathias Mpuuga Nsamba tubadde tukimanyi nti akolera Museveni era Museveni yajjako Masaka eyo n'amusabira akalulu lindako njabalaga lindako esimu yagala kukola ki ndako mayinza miransa naffe byange nze atatya biduduma saagala busente bwammwe ndi mwavu naye ndi mumativu n'akatono kenkola ki Joyce Baagala omwami ongenda mulaga ensi n'abaana b'omuyinamu n'olutalo oluliwo wakati wo ne Mathias Mpuuga n'omwami oyo nsaba muntagingire Secretary General wa National Unity Platform David Lewis Rubongo ya abere ku video eno Joel Ssenyonyi njagala obere ku video eno ne mukyala wo buli gwe nkugamba ne mukyala otula ne mukyala wo kubanga bino bigenda kuwuliriza wano Museveni yali Masaka ulira wabadde tamanyi Mpuuga yani ulira Museveni nga musabira akalu oli omulala erinnya sirimanyi ulira nnyo wabona ekisajja kyomuyita Mpuuga amusabira atya akalu awo ng'amusabira kalulu kati video ketandike Mpuuga abadde akukuta ne Pastor Bujingo wa Muhozi Project ye video eri gye mba playingidde era bannansi nga babiraba naye ng'abamu temwagala kubiwuliriza wulira nga mpeereza olunaku lwe nalaba leader of opposition Mathias Mpuuga nga zze ku Salt TV ng'atambula bw'ati najja n'akyala ku TV ya Salt naye nga ku TV wazze okukyala mukama wange
yali ebbanga eryo lyonna akuba Robert Kyagulanyi okufaako obufi nga ne ku Sunday eyo yali amaze okumusabula bubi nnyo. Ngenda okulaba after 2 days nga leader of opposition yazze ku Soroti mbwazze kukyala mu studio bali mu kwogera ne bakubisaawo n'olukiiko ne tutuula baba mukwatadde okuva ku gate ng'emmotoka ziyingira najjira ddala munda nendaba mukama wange omusumba Rosias Bugingo ng'afunze bw'ati ayaniriza leader of opposition Mathias Mpuuga. Nali mu studio bavuma mukama we nali mu studio ne ngamba ddala era nali njogera ne mukwano gwange asakira amawulire ku Soroti asakaaga parliament ne mugamba naye Mpuuga okukyala ku TV ya Rosias Bugingo asiba asabula Robert Kyagulanyi buli lunaku. Mpuuga ono waddala bwetyo we nakyogera kiyiseeko kati omwaka n'ekitundu omwaka mulamba n'ekitundu nga Mpuuga akyadde ku Soroti esiiba evuma NUP esiiba evuma Robert Kyagulanyi. Omusajja najja n'akyala mu bitiibwa nendaba omusumba nga amusalutinga nga they are very happy beegudde mu kifuba awo munnabuddu munnange ne ngamba no wano walina okubaawo ekiwunya so abantu bano Robert Kyagulanyi ayinza okuba nga ayina bingi by'amanyi. Akabonero akatono akalabika kategeeze nga kinene ekitalabika. Robert Kyagulanyi ayina ky'amanyi. Okoze bulungi statement. Kati muwulirize video entuufu. Mwalabye omuvubuka gwe bayita Kateregga Ali eyavaayo e Masaka mu ofiisi eya Bedi Bwanika n'atwalako Baluga Haile Atieno. Bano abakulu tubeetoolodde era nkugamba buli kimu kye mukola ensi egenda kukitegeera mu budde bwakyo, kubanga guno omwaka twagukoze Mama Franka ke kasengejja ke yatuwa kusengejja Nsolima. Kateregga Ali ate teyabyogedde. Essaawa eno Joyce Baagala yamuconnectinze ku NBS. Ekyewuunyisa mukimanyi omuvubuka gwe mwalaba Balamu gwe yatwala ewa Museveni ng'ayambadde ebyambalo bya NUP nga kansala oyo Bedi Bwanika yali PA era nga baakola bonna ne Mathias Mpuuga. Ulira byali mu kwogera ku TV lwe mugendo tegeera nti mission ey'okuzimba Mwozi project mbaleetedde Bugingo Mpuuga lwe yakyala ku kintu kye nga bakamala okuvuma Bobby ne bagendayo ne Joyce Baagala. Bugingo mu TV zonna kakati kambalage omuvubuka ono byali mu kwogera ku TV Joyce Baagala gye yamuconnectinze. Ulira video. Masaka oli mukulembeze wa NUP Masaka ali Masaka ebigenda maaso mu NUP
babiraba batya? How are they receiving ebigenda maaso mu kibiina, especially ku Honorable Mpuuga there? Babiraba ate era bennyamivu nnyo kubanga oli mukulembeze asuubirwa okuba nti aweebwa obudde n'omukisa okuresipondinga ne bannamasaka bakole ki bategeera ensonga. Bw'otunuulira ensonga engeri zikwatibwamu nti boogeranga bwe balabye tebawadde na mukulembeze ono eyalondebwa kuva abantu nti yaresipondinze yagambye eki tebamuwa space eyo kubanga nze engeri gyendaba gye bandolinzeemu ensonga ya Honorable Mpuuga kiraga nti wabaddewo bias encourage okuva emabega wonna wonna nga balinda ne badde trigger nga bo baalinda nti kino bwe banaamufuniramu kagundi bwe kati konna konna nga Masaka nyiivu eri NUP ekiyitiridde era ekyensusso ekiyitiridde era ekyensusso banyiivu nnyo era njagala okugamba kino nti sisuubira nti buli kintu kigenda kusigala nga bwe kiri. Abantu banyiivu oli mukulembeze apart from that nti vice president wa NUP alina abakulembeze abamukkiririzaamu era bw'obadde ogoberera nnyo nti bano ba MP banne babadde barespondinga batya. Teri ya respondinga ng'alaga ali ku side ya principal. Olaba engeri gye barespondinga mu bwogenda okugoberera Honorable Sseggona engeri gy'arespondinga mu kuba si musajja amala googera. Kakati n'olwekyo ensonga engeri gye zikwatibwamu kubanga pate ekibiina engeri gye zikwatibwamu si engeri gy'okwatamu amakaago. N'ekirala abantu balina ebibuuzo bingi ku NUP ekibiina kyange. Bw'otunuulira nti